Jo wabaddewo embeera Bulindo mu Kira division. Omwami Kyagulanyi yabadde ava mu maka ga lawyer omu we bayita George Musisi. Era omukolo gwabadde ewa omwami Musisi gwawedde bulungi. Obuzibu we bwajjidde bwe bavudde mu maka group ya Kyagulanyi ne Kyagulanyi bayingidde batandise procession bwe negenda paka mu Bulindo mu town. Kati poliisi negezaako okubaziiza oba okugezaako okubalemesa okugenda mu procession eyo. Wakati awo we wabeereddewo obuzibu anti of course waliwo videos nyingi eziraga nti Kyagulanyi alagibwa nga ali kumpi n'emmotoka ye ne wabaawo nga ekikakika ate n'alabika nga n'okugwa wansi. Ffe nga poliisi tuli kitongole ekiri professional. Ffe abakulira omulimu ogw'okunoonyereza tetuyinza kuvaayo ne tutandika kugamba ggwanga nti kino kye kyabaddewo. Tulina okufuna amazima agamu galina n'okuva mu basawo. Bwe bali abadde Esassi tuba twetaaga tutegeere mundu ki, bwe bali abadde kanisita ya tiyagaasi tutegeere kanisita ki, bweba waliwo obuzibu obulala obwabaddewo nabwo tubutegeere. So ne tugamba nti ekyabaddewo kyonna tujja kunoonyereza. Ensonga endala gye twagala okwogerako is that tulina okwemulugumyanga poliisi ku ba politicians, especially ba politicians abe mulabye be tubadde tubalaga ku lutimbe wano. Ekintu ekikwatagana n'obutagoberera mateeka, butagoberera biragiro byaffe, butakwatagana naffe mu kulaba nti tutambuza wamu ebintu ebikwatagana n'okuyita mu nguudo, okukozesa enguudo za omuli abantu n'emirimu egiba gitambuzibwa, nti kireetawo obuzibu. Ate eneeyisa eyo mu kaseera kangi ebadde ereetawo akakuubagano wakati wa poliisi ne ba politicians abo. Kati ekizibu bwe tutandika okwesika n'okulwana, ebivaamu usually tebiba birungi. Osanga kati mwami Kyagulanyi yafunye obuvune, abapoliisi 3 bafunye obuvune, emmotoka za poliisi 2 bazikubye. Now si bwe twali yagadde ebintu bitambule, kye tusaba kyokka kiri kimu: kukwatagana bulungi, kuteekawo mbeera nga buli muntu agoberera kyalina okugoberera. Wano twali tufunyeeko meetings. Ndoza wemberedde wano nga PRO ndoza enfunda nga 2 nga nupu emitinga Uganda Police, nga tugezaako okulaga ki ekyetaagisa okulaba nti ensonga tuzitambuza bulungi. So nze message yange eri nti 1, tuvumirira eneeyisa eno gye mulabye ku lutimbe. Ekyokubiri, buli wabeerawo embeera ng'eno usually wavaamu n'obuzibu nga bwe mulaba obwo, because poliisi ewalirizibwa okukozesa amaanyi, olusi mu kukozesa amaanyi ogwo wavaamu abantu abamu abafuna injuries. Kubanga injuries ziyinza okuba mu mmwe abalwana, olusi ziyinza n'okuba mu abo abali innocent abatambula n'obutambuzi. So this is the effect of a breakdown in communication. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. No, video ekulaga just incidents of stone throwing. Bw'oba obadde ongoberera bulungi, mbadde ngezaako okunnyonnyola nti buli wabaawo embeera ey'obutategeeragana, there is breakdown in relationships, ne wavaamu violence. Kati mu violence omwo mwe muva
abantu okukola ki okufuna injuries, and it can either be a police officer, it can be another member of public like Kyagulanyi. Sometimes baba ne bystanders. Eyo yo kyembadde njagala okukola ki video ezo ze ziraga ne video zino okulaga nti wazze chovala ezimu nkadde wazze wabeerawo a breakdown in the obedience to regulations ezaali etaaze okubeerawo so that ekintu kitambule bulungi ye communication yeyo. Now waliwo ayogedde ku nti muba trustinga tetulina buzibu n'abasawo as long as nga tuyitira mu emitendera gye tutera okuyitamu when we are doing an investigation emanyiddwa. Engeri gye tujjamu sigenda kuddamu ate to repeat myself, ndoza kambawe statement emu nti tuleke okunoonyereza koleki kugende mu maaso. What I would like to say is that somebody asked at what point does police say we are sorry? Police has not only been remorseful on some occasions, but should I repeat in Uganda? Yes. Akatambi akali ku social media akalaga nga nkogeddeko ne ngamba nti akatambi twakalabye era ne bwe tuba tugenda kola investigations obutambi ng'obwo nabwo butuyamba mu kunoonyereza. Bwe mula mu report yange mu statement ngamba nti I acknowledge it twalabye akatambi. Olaba akatambi nga Bobi Wine waliwo ekika ekimwetolodde n'okugwa nga agwa wansi nga waliwo n'omuntu akoze eki amusitudde. Naye kiba kizibu nnyo for an officer of my level okujja ogamba nti akatambi ke nalabidde mu ssimu eyo kanista eyo gundi no. Era statement yange mwagirabye ya yesterday yagambye nti tulina versions bbiri, emu egamba bweti endala egamba bweti, naye ekigenda okutwawula kunoonyereza. We were not conclusive on any allegation because we know an allegation can come out and give you totally different results. That's all. Deployment usually bwemberedde DPC ne RPC sijjukirangako kutunulira kiwundu kya muntu nempa opinion ewa ngemaze okutunulira ekiwundu eba ya musawo. Opinion omusawo omupoliisi atuyamba okukebera ebintu ebikwatagana neki ne injuries. Omusawo atuyamba olusi oyinza okujja ne bagamba nti omanyi ono kati nga for example abasibe abakola emisango egyesuseemu katono tubatwala waliwo police form gye tuyita PF24 ey'okukebera ki obwongo. Nze ne bwe nkulaba nga nkulabira ddala nti olabika ddala oli zolo siyinza concludinga nti oba zolo until omusawo ng'akoze that final recommendation. Emundu ne bwe mba mbadde nsula naawe mu kisenge ng'eyo emundu manyi nti yo ng'era ye yakozesebwa mu kukola ki a ballistic or a forensic input eyina okubaamu. Kyentegeeza nti a professional officer nganze must give way for other professionals in those specialties to draw scientific conclusions.